Ebigambo byongedde okubeera nga byonooneka munda mu kibiina kya FDC enkya y'olunaku olwaleero retired Akakasiza Besigye ayagadde n'okwoza ku mmunye avuddeyo n'akakasa ensonga ya ssente ezayingira mu kibiina kyabwe. Jeno Yoweri Kaguta Museveni ayongedde okulinnyisa mutabani we Muhoozi Rugaba amadaala n'okubeerako ebifo byamuteekamu ebyenjawulo byonna mbikuleetedde linda owulire kiki ate kyamuwadde mu ngeri y'okweyagaliza oba okwagaliza omwana we. King Michael alayidde obutaddamu kulinnya kigere mu kibiina kya NRM agamba ntayi nali nfiiriddeyo. Ate nga Evelyn Lagu avuddeyo bambi n'akaaba amaziga n'agamba nti alina ebirooto bye wabula alina by'asaba nga tannaba kubanga afa. Ekibiina kya FDC kikyayongera okuba nga kyeyuza oluvannyuma lwa Nandala Mafwabi n'omukulu amanyiddwa nga Ibrahimu Ssemujjung'anda okuvaayo katono beeyuza amasuuti. Byonna n'ebisingako ngenda kuba nga mbikuwa Munnayuganda munnange osobole okuba nga obitegeera. Linda owulira omusimbi gwa Munnayuganda ogusuubirwa okuba nga gugenda tokomoka mu kalulu akagenda okuba nga kajja 2026. Byonna nsobodde obbikuŋŋaanyiriza njagala onzikirize mukwano gwange nsooke nkubuuzeeko wenna gy'osinziira okuba nga otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwenna mbaanirizaako Bannayuganda ne mbeebaza okuba nga mugoberera omukutu guno. Eno ye DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusako ebintu ebyenjawulo n'olunaku olwaleero nziza okukakasa nti tubaako ebigambo bye tuwogera mukwano gwange wabula njagala kubanga mbasoosaako sayidi wano. Tusooka n'aba tuteekamu amagya ye Aji Abudu Ngabo ono mulombi wa Dduwa munoonyeeko Munnayuganda munnange asobole okuba nga akutuusaako Dduwa akulombera Dduwa mukwano gwange mu ngeri emu tutambula ne Alihila Holdings Uganda Limited bakabaka mu kuzimba amayumba ate era tutambula ne Kauka Derek Investments Uganda Limited bano bakuguka mukola obuyinja obudesigning ennyumba nerabika bulungi Magida. Njagala tusobole okuba nga tutambulyawo straight awo tetugenda kuba nga tulwa mu story y'olunaku olwaleero. Njagala kutandisa mukwano gwange mu story mwenna Bannayuganda mukimanyi bulungi nnyo nti nno eggwanga Uganda oba olyawo liri mu mbeera etali nnungi nnyo mu ngeri za security wadde abakulu batukakasa nti eggwanga liri safe awatali yadde ayinza nagezaako oddimogolako yadde akantu akatono bwe kati ebigambo byatandise dde okuba nga bijja era gwe Munnayuganda ali eyo ng'obadde okyakaaba eddembe ly'obuntu nti limalibwawo mu ggwanga Uganda wuliriza bino. Tubadde tukaaba eddembe ly'obuntu nti limalibwawo mu ggwanga Uganda naye nga waliwo n'obukaabiro olw'ensonga nti no UN Human Rights Offices zibadde wano mu ggwanga Uganda nga kyanguyira omuntu okudduka n'agenda ne yeekubira enduulu oba olyawo ne regime eri mu buyinza nga kwegamba kigiwamu akaseera akatono okubaako byekola kakati ebigambo ebibi byagudde dda. Njagala kutegeezako nti UN Human Rights Offices zaggaddwawo mu ggwanga Uganda. Ekitongole kya UN mu ggwanga Uganda kyaggaddewo kyafulumye dde eggwanga Uganda. Kakati gwabadde agamba eddembe ly'obuntu mumanyi bulungi ekiri mu Human Rights ya wano Uganda Human Rights. Omukyala yavaayo dda n'abagamba nti atuuza enkiiko naye abamu ku batuula mu nkiiko bajja n'emmundu kitegeeza ebigambo byayongedde dda okuba nga bikaawa. Ampuliriza njagala kuba nga nsooka nkutwaleko ko katono mu nsonga z'akalulu. Tukimanyi bulungi nti nno oba olyawo akalulu kakyaliyo akaseera era nga tukimanyi bulungi nnyo nti nno Electoral Commission isseekulirwa byabakama yamaze dde okuba ng'efulumya yo gye yayise road map. Yagambye nti nno akalulu akajja kasuubirwa okuteerwamu 1.3 trillion tukyabuza almost emyaka ebiri wabula EC Electoral Commission n'omukulu agitwala mukwano gwange bamaze dde okuba nga bategeka ssente ezigenda okuba nga zisasaanyizibwa mu kalulu ako. Kakati Bannayuganda waliwo ebigambo bye bavudde ne boogera ne bagamba nti oba olyawo zino ssente eziteereddwawo okugamba bandibadde waakiri baleka eggwanga ne bagamba nti mwami Museveni
kale munnaye tukitegedde oyagala kubba bubbi n'ezo ssente zisigaze eggwanga likolera amakubo likolera enguudo amasomero gazimbe teeka eddagala mu malwaliro dani okudda mu ssente z'omuwi w'omusolo ozizanyiramu to that extent ng'ate mwenywereza mu buyinza abantu nga bongera kufiira mu malwaliro mwenywereza mu buyinza amasomero nga gongera kugwa tukimanyi bulungi nnyo nti mukyala wa General Museveni gy'aviira ddala yennyini yatwalayo ambulance nga ya tukutuku nabawa story eyo mwagiraba nga ya tukutuku akayumba ke bagiteekamu ng'okaaba n'amaziga kakati bannayuganda bagamba nti zino 1.3 trillion sente oba olyawo zandikoze ebintu ebirimu amagezi ne muva ku ggwanga lyaffe eryavubwa eriti ate okulyongera okuba nga mulinyaga mpuliriza njagala kubeera ng'awo nawo nkujjawo butereevu nnyo wabula nga naakakujjawo njagala tubeeko obubaka buno bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna General Yoweri Kaguta Museveni ye mufuzi w'eggwanga lino wabula bwe yali ng'akwata obuyinza emyaka egiyise yavaayo n'ategeeza abalwanyi be n'abagamba nti nno Idi Amin Dada ne Obote eggwanga balitambuliza ku busosoze mu mawanga Idi Amin Dada ne Obote eggwanga balitambuliza ku busosoze n'amawanga era n'agamba nti kino kye bateekeddwa okulwanirira n'okuba nga bajjawo ampuliriza bigenza okutuuka olunaku olwaleero kikiggwa mpuliriza ky'olaba eggwanga kiki ky'olirabamu obusosoze nga buyitiridde omwami Museveni yali takunga bukunzi bantu be kusitula busungu kubanga bw'agamba nti no Idi Amin Dada ne Obote baali bayitiriza oba olyawo okwagaliza amawanga gaabwe kiki ekiri mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero njagala nkuwe ku bigambo bya Generali Yoweri Kaguta Museveni nga yeeyogerera bwe yali ayogerako eri basajja be in the army of the Amins and the Obotes and the Okellos, which are essentially the same army. Tribalism was a very big factor. They would not trust you unless you are from their tribe. So to them, loyalty was based on the tribe. And army was supposed to be a brotherhood somehow, a sense of brotherhood, of undugu. Na Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yeffe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all. Nakugamba nti nno tetugenda kukola nga stories okazinyiiza na zikaabya maziga wabula neeze zituwa kamwenyumwenyo nazo tunaaziteekangamu okusobola okuba nga oba olyawo abaddaanyize vibe ekomawo. Njagala tusooke tulaba akatambi k'omwana muwala ono eyagenze mu studio okulikodinga oluyimba producer n'asoberwa oluvannyuma lw'okuba nga alikodinga ekigambo kimu ne bamugoba. Omukyalo ono azze kulikodinga luyimba naye bamugoye mu studio ng'ayimba verse emu. Haleluya. Hallelujah. Producer will love soon. Amugoye ekigambala bakimu. Haleluya, haleluya, haleluya.
kati batuli awo muzeeyi Kikololo n'ayingirawo. Ate ono akawangamudde. Mpeno. Omukulu amanyiddwa nga King Michael mu ffenna tubadde tukimanyi nze naawe ampuliriza nti nno muwagizi wa NRM lukulwe wabula King Michael yalabikiddeko ku interview emu wano mu ggwanga eyabadde ya Galaxy TV n'avaayo n'ategeeza nti ntayi ne bw'oddamu n'omugamba ekigambo NRM awanda ebbali. King Michael yakombye kwerima n'agamba kaabulaŋŋana ekibiina kyambulwa wenywa amazzi nabulwa ne wentambulira nenkola ekivvulu abantu oyinza okunziza mu NRM gwe ne bw'oleeta gulweda ng'erina emipiira emeka ne bw'oteekawo ssente nga zijjuza loomwene tosobola. essanju lyange lya How much was the damage, bro? Gwe it was really fire. Omanyi okuwulira oluveera nga balukutonyezaako wano lukwokya. Yes. Henry. Yes. Politics mubi. Ngenda okujja okuyimba nga 80% bataddeko obukofiira obumyufu mu show yange mukitegeera nga bazze okugukuba 80% of the crowd mukitegedde. That was a statement. Yes. Kati abantu abo buli yajjanga okunfuuwa ssente ng'alina ekigambo ky'aŋŋamba. Agamba ki? Mukitegedde buli yajjanga okunfuuwa waliwo yajjanga okunfaananga mwana weebeereremu nanfuuwa okitegeera. Omulala najja n'agamba Michael guno gwe gusembye onookomawo ng'oli ebyete tetujja kugira ddala. Omulala najja n'aŋŋamba naye Michael wabaaki ffe bantu baabaaliddewo kiki lwaki tolaba okitegeera. Buli yajjanga okunfuuwa nenvaawo nga nina ssente naye nga n'ebigambo babikoze eki babikugambye percentage esinze okujjula. nalabye story eno nenjagala njibaleetereko yankwasizza ennaku nempulira nga n'amaziga gaagala kumpitamu ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Bujingo oba Junior yabadde wa Pastor Bugembe. Njagala story tugirabe bulungi n'obwegendereza. Abantu bavudde ne babaako ebigambo bye boogera ku Pastor Bujingo nti ono omwana yajjira mu kalakita ye naye tasobodde yadde omuyamba naye kennyininyini bwe bamugambye nti lwaki togendako ewa Pastor Bujingo yagaaniddewo. Kiraga ki? Kyoba oli awo oli vampire enuuna bunuunyi musaayi n'erekaawo abaddu baayo oba musumba alinda endiga zireete n'alekaawo. Kyova olaba talina njiri alanduka nabyansi. Katufune emboozi eno nzijje tweyongereyo. Musumba nalwala obulwadde bw'ensigo ez'ekisajja zentawanyiza nebbanga. Sorry. Sija no. So kyajjanga ekyokusaaga bannange ne walowooza ndi mu comedy nenzijanga ntaawa nzeyibwa paka embeera lwezenga entawanya naye waliwo abanyambako yensonga lwaki nkyaliwo omukubo Ssebbanga oyo yaliwo ekyatassaamu n'abalala naye Musumba ensigo ziruma. Ekisooka teweebaka omuliro obuyiso n'okusekererwa kubanga toddamu kwambala ngoye n'onyuma. Buli omu akutunuulira buli andaba nze asooka tunuulira mpala agambe oyo yalwala empanama. So nga teteriimu
bino wengenze ensambya ne banzijjako sente ze banzijjeko zonna ze mbadde nazo ndoze emitwalo nga 2 ne bakola sikaani eno esembayo ne bansaba sente nyingi omusawo nampa amagezi nandifaaringa wano emulago ku ssaawa zibadde nga 12 nga bwolabaawo bwe ntuusa emulago kumba ate abasawo be bamu badiiringa bonna ne baŋŋamba olinamu obubiri awo ne ŋŋamba siina kati kagende mu kyaki bansabire ekyo nakyo kigwe nfe nga ndokose musomba nsabira kati kate ekisookera ddala miliyoni 2 tugenda zikuwa wamanyika nnyo olwa pasita bujengo musajja mulungi genda naye ajja kukuyamba musomba nagendayo naye amafuta gansindise wano nagendayo nebigana nze nyina enamba ye nja mukugambirako namugaa nti twayambye naawe yongerezaako mwogezeemu tuwulire nga yewamwogezanga weesondesondeawo kinakola amawulire nga tuli wano nze sina tabu kubira mukama engalo ez'amaanyi yongera okubira epasa bugembe engalo ez'amaanyi mulokolo kyabulamu walalalala haleluya gamba nti olwaleero gamba nti leero kenzize wano ngenda tereera mu linnya erya Yesu kubira pasa bugembe engalo ez'amaanyi musajja mulungi walalalala yendebolo nze ne mwami Sebujjango onaatuwaayo mmeka nga tetunnasaba taata munnaye Katonda yakuleese wano ne mukyalawo Sebo ngenda kuwa miliyoni emwe era ngenda genda ne Bruno yagindeetere kati ssaawa zino olwaleero Omukama yeebazibwa abooluganda. Pasita nze mbadde sigenda kwogera kuba omwami wange ebisinga abyogedde naye ngenda kusinga kusiima webale kubeera muntu mulungi. Nze nkola ne kampani gye bayita Fukanga Health Care gimazeemu emyaka 6. Tujjanjabya endwadde ez'enjawulo, kansa ow'enjawulo n'endwadde ezitategeerekeka. Naye ngenda kusaba Katonda atuwa ekisa nja kusobola okufunira omwami eddagala erisooka alitandikireko. So tweyanziza byonna era ngenda kusaba nja kusobola okumupakingira eddagala eritandikibwako asobole okuba nga atandika okumira eddagala era nsaba Katonda yaba omujjanjabi ffe tumuwe eddagala. tweyanziza Pasita olumu tuyamba abantu nga bano ng'ekizibu abadde na kya miliyoni 2 ne muzimuwa naye n'asigala waliwo obulamu bwa bulijjo akantu akatonotono. Pasita nze ngenda kweyama mu piriyodi eno yokuba ntugenda mufunira miliyoni 2 nze miliyoni yange egenda kutuuka wano kati ne buli wiikendi ajja kufunangayo emitwalo 10 mu big kiralo okumala emyezi 6. kubanga ate musajja wa nnyonyi nze ndi wa nnyonyi nyange nze senyonga nze senyonjo musajja ono kojja wange wa mbogo mama yina magembe nakayi Florence. tweyanziza nnyo tweyanzeeke. Thank you. Ofunye eddwaliro ofunye weekly income ofunye ne miliyoni emu. Katonda yeebazibwe. Amina. Kaakati katumusabire. Ayi Mukama gwawonya endwadde ezaalema abasawo. Omusajja ono amaziga agakaabidde mu kkanisa tagakaabidde wabweru. Amaanyi go gendabye nga gawonya endwadde ezaalema abasawo. Omusajja ono alidde okwebaza mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazaaleesi. Kale gwe ekirwadde mute era omuveeko nga maama bw'agambye Katonda ye mujjanjabi asinga. Mu linnya lya Yesu Kristo twala ekyamagero kyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye amen. Kiwedde. Amina musomba. Wali Yesu wali alina siri mutotya. Wali Yesu wali Yesu wali awonya kansa wali
wali Yesu wali Yesu wali Yesu asasula mabanja wali Yesu wali ne wano wali Yesu sobolola balwadde wali Yesu wali President waba comedian omwami amanyiddwa nga Hannington Bujingo aina statement gye yakoze gye njagala nawe owulirize munnayuganda nga tonnaba kubanga ogiwulira nja kusaba wa video yaffe like mu ngeri yemu genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga kyoteerabira kwe kuwa video yaffe like mukwano gwange esobole okuba ng'etalaaga okutuuka ku bantu bonna. Omukulu amanyiddwa nga Hannington Bujingo yagambye bw'ati, yagambye nti abavubuka mu Uganda beegatta okuyingira ebivvulu oba okugenda erugogo naye tebasobola yadde okwegatta essaawa 3 ezijjudde okitegeera okugenda ku parliament beekalakaase oba baggyeyo eddoboozi lyabwe ku nsonga ezibagasa bagamba nti twekuŋŋaanyiza mu Hannington Bujingo agamba twekuŋŋaanyiza mu bivvulu eby'abantu abaali baagwa okusobola okukola Guinness World Record tugimenye naye ne tulemererwa okubaako kye tukola yadde okweyunitinga ng'abantu okusobola okulaga regime nti bye mukola tebiriiyo tetusobola yadde okwekalakaasa tulaga abali mu buyinza nti ebintu biri waggulu bya bbeeyi amasomero ga bbeeyi ate tegalimu bikozesebwa n'ebintu ebirala ne tusobola okweyiwa mu bungi mu bivvulu eby'abayimbi oluusi abaali baggwako edda. I think endowooza yentuufu tweyunitinga nnyo mu bintu oba oliawo ebitatugattako naye ne tuleka ensonga mu nsonga. Njagala kuba nga nzigyawo story y'omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu tukimanyi ffenna nti nno mukyala mulwadde mbambi mulwadde wabula Evelyn Lagu okusinziira ku kifaananyi ekyo kyogenda mu maaso n'okuba ng'olaba yavuddeyo n'agamba nti nno ekyo kyekirooto kyange ekyo kyekifo ky'ebirooto byange n'agamba nti wabula nsaba nga sinnaba kubanga nva mu bulamu bw'ensi eno okufa singa abeerayo promota yenna ankolere show ekuŋŋaanye abantu bange abanjagala abawagizi bange aginkolere nga sinnaba kufa. N'agamba sheeyo njagala baginkolere olw'okuba nti no mpangaalira Kampala njagala esooke Kampala egende Emitiyana gye nakulira egende Emitiyana gye nakulira egende Masaka gye nzaalibwa eryoke etalaage amawanga. Evelyn Lagu agamba nga tannaba kuva mu bulamu bw'ensi eno yandikifunyeeko era asaba promota yenna ayina amaanyi ayina obusobozi ng'osobola okumuyamba n'akola ekivvulu ekyo amuyambeko. Evelyn Lagu tukimanyi nti embeera y'obulamu bwe agibalira ku ssaawa mu ngeri yemu olunaku lwabadde lwa mukaaga eyaliko president w'eggwanga erya Kenya amanyiddwa nga Uhuru Kenyatta yabaddeko wano munda mu ggwanga erya Uganda era nababaako bye boogerezeganya ne Generali Yoweri Kaguta Museveni tibahabulwa ku nsonga ezimu ze bayogeddeko ez'ekyama wabula endala batutegeeza nti bayogedde ku nsonga ya Democratic Republic of Congo ensonga y'okuzza emirembe side zeeyo n'ebirala byabadde bingi bye batatunyonnyodde away from that side. Njagala kubanga nkutwala ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti ekibiina kya FDC kiri mu katu era tukimanyi bulungi nnyo nti FDC eri mu lusozi lwe bayita Gambalagala. Kakati gye buvuddeko awo twalabye ekifaananyi ekyo ekifaananyi kyogenda mu maaso n'okuba ng'olaba ku screen yaawo twalabye ekifaananyi okwabadde president wa FDC Patrick Paul Amuriat nga kuliko omukulu amanyiddwa nga Akena yakulira ekibiina kya UPC nga kuliko omukulu amanyiddwa nga Nobert Mau ye senkagale wa DP mu NRM kwabaddeko ndowooza Kiryowa Kiwanuka wa NRM. Kakati Patrick Boy Amuriat yakulira
ye president wa FDC mu kiseera kino mu crisis FDC jeni mu kiseera kino mu katuubagiro keri mu kiseera kino ate bano balabiddwako ku kijjulo era abamu batandise okuwandiika nga bagamba nti wano waabaddewo ekijjulo ekitali kya mmere wabaddewo ekijjulo ky'ebyobufuzi ekitegeeza nti bano abalala basse mu junganda bye bavaayo ne bagamba nti oba oliawo Nandala Mafwabi ne Patrick Boy Amriat bamanyi ku ngeri sente za NRM gye zajja mu FDC kino nno kiyinza okunnyonnyola siraba combination weeva Nobert Mau Patrick Boy Amriat nkiryowo kiwanuka n'omukulu amanyiddwa ng'akena okutuula ku kyeggulo kyekimu wandibeerawo obubadi era nga njagala kutegeezako nti embirani ekyali mu FDC mpanvu n'olunaku olwaleero eyaliko president waayo former retired Colonel Kizza Besigye atuuziza press conference ebibaddemu katono ayoze ku mmunye njagala kubanga sinnakutuusaako eyo nkubuulireko nti okusinziira ku bakulu oba executive committee members baagala Patrick Boy Amriat ne Nandala Mafwabi balekulire bawandiike ebbaluwa ewummula ku mirimo gy'ekibiina kya FDC bakwate ekkubo bagende wala ddala kibi kigwana wala bano bagattiddeko n'omukulu amanyiddwa nga inginiya Waswabiriggwa ne bagamba agende ave mu FDC bali mu kwata FDC bagivuge bagitwale mu NRM omubaka Ibrahim Semujunganda yagambye n'okulonda okwabadde mu FDC bano be bakulidinze era n'ebyabaddeyo bagamba nti baabibaddemu n'omukono okitegedde bulungi bye biri mu FDC wabula ngenda kukuleetera bya Dr. Kizza Besigye amaziga Gamuyisemu ng'ayogera ku nsonga za ssente final amaze n'ayogera ku nsimbi ku ssomero erimanyiddwa nga White Royal mu saidi z'ejjinja eyo yeri musajja mukulu amanyiddwa nga Joshua Wandegeya nga ono Joshua Wandegeya yakwatibwa red-handed ng'akabasanya akaana ka myaka 6 wabula okusinziira kuba by'okwerinda bagamba nti ono yazibirwa muganda we nga muganda we ye nannyini essomero lino erya White Royal mu jjinja kakati nno yakwatiddwa awera ennembe n'emisango gy'okujjula ebitayidde yes mu ngeri emu njagala kubeera nga nkwongerayo straight kasooke nkuyiseke wa Generali Yoweri Tibahabulwa Kaguta mu 7 mukwano gwange atusobole okumanya biki ebivudde saidi zeeyo wa Generali tukimanyi bulungi nti mwami Museveni yakutte ekkubo n'agenda ne Muhoozi Kainerugaba mu ggwanga erya Russia era bwe bavudde Russia ne boolekera munda mu ggwanga erya Serbia ebyavuddeyo tubadde tuli awo nga mwami Museveni akwasizza mutabani we Muhoozi Kainerugaba omulimo gw'okukakasa nti nno ebyokulwanyisa ebiva mu Russia oba yakwanaganya amawanga gombiriri ku nsonga z'ebyokulwanyisa Uganda ne Russia era yalina okwimportinga ebyokulwanyisa nga biva ndowooza mu Russia kuba simanyi nti Uganda tuyinza okuwa Russia ekyokulwanyisa kakati olutindo olwo General Museveni yalukwasizza mutabani we Muhoozi Kainerugaba tubadde tukimanyi bulungi nnyo nga nawe womanyi nti no omukulu amanyiddwa nga Muhoozi ye senior presidential advisor yes ye senior presidential advisor yes eri mwami Museveni ku nsonga za operations mu ggwanga Uganda kakati teyakomyawo yamwongedde eddima eddala omwana ayongera okubukaala mu matu ga Vladimir Putin n'okukakasa nti oba oliawo ayongera okumanyika mawanga mu nsonga z'ebyekijaasi n'ebiringa ebyo simanyi kikyogamba ku mboozi eno wabat Muhoozi mu kiseera kino yakwasaganya ensonga z'amawanga abiri that is Russia ne Uganda ku nsonga z'ebyokulwanyisa oba ndikiriya so kyekyo wabula tutambula ne Aji Abudungabo ono mulombi wa dduwa munoonyeeko ku namba y'essimu gy'olabaawo mu Quran alomba dduwa munoonyeeko muganda wange
mu ngeri emu njagala kubanga nkujjayo keeyo nkutwaleko butereevu nnyo mu mboozi eziri mu kukola amawulire ndowooza nkusooseeko ku abantu bangi bavuddeyo ne bablaminga omukulu amanyiddwa nga Alien Skin. Abantu bangi bavudde ne bablaminga Alien Skin okuzannyira ku Mukama Katonda. Ku Mukama Katonda kubamu kubavuddeyo jjukira nabawaako pasita wano eyagamba nti agenda muwaabira okukwata oluyimba lwa Mukama Katonda n'aluteeka mu nnyimba ate eziwaana kwegamba n'alukozesa okuwaana sitaani. Kakati tubadde tuli awo Tamale Mirundi Junior ne n'abaako submission ye gy'akola ku nsonga z'omukulu ono. Njagala tulabe Tamale Mirundi Junior kiki kye yagambye Alien Skin, then bwe tuvaayo tuwolekere butereevu nnyo emboozi ya FDC erabika nga efuuse nnamulanda nga mabeere gambwa buli w'okwata bw'oti obanga ayongerayo obwongezi. Kale katusooke tulabe n'emboozi. Alien Skin nakugamba tumanyi kuyimba oli ku God's favor ebintu byonna lyenkwacozo. Alien Skin sinika ebinyo tetugenda kukkiriza kuvoola Katonda. Wakwata oluyimba lwa Katonda n'oluddamu n'oluyimba ngo gaweebaza sitaani notandika n'okubuuza ebibuuzo mbu lwaki nze atakkiririza mu Katonda yampa. Alien Skin amalala gakususse era nzijja nkigamba Alien Skin kati oli ku bya Katonda koolire enkwacozo. Alien Skin kola byonna weesonyiwe Katonda. Katonda kintu kinene n'okusinga ky'omanyi Alien Skin. Ffe abamanyi Katonda gy'atujje naye omuntu toyinza kudda mu luyimba lwa Katonda lwe wasangawo ng'ate oluyimba ovvoola ekitiibwa kya Mukama Katonda. N'ekivubuka ekyo kya Alien Skin ani alikibuulirira? Lwaki abantu temutulako wansi ne mubuulirira ekivubuka ekyo? Ffe we tukyogerako nga mugaba tetukyagala. Alright, twolekedde emboozi ya FDC. Enkya y'olunaku olwaleero retired Colonel Kizza Besigye avuddeyo n'abaako ebigambo byayogera ku ssente ezitabudde ekibiina kya FDC. Kano Kizza Besigye avuddeyo n'agamba kituufu Nandala Mafaabi bandeetera ssente ne mukundeetera ssente. Njagala kutegeeza nti Besigye bw'abadde atandika agambye nti ennaku z'omwezi zaali 7 August 2022 bebigambo bye navaayo okutegeeza eggwanga ku nsonga za ssente ezandeetebwa. Agambye nti bino byatanula abakulu abakulembera ekibiina kya FDC abakulembeze mu kiseera kino era nga bo agamba nti baamulabanga eyali abalumbaganye. Ekintu kyagamba nti tekyali kituufu era yayogera ebigambo bino ng'asinziira eri Katonga Road ewali ofiisi eza Red Card. Jjukira mu kiseera kino FDC ye mukulembeze wa Red Card kyokka ng'ate waliwo FDC gye yatandikawo kakati nga bagitwala ye Patrick Boy Amriat as a president party ne Nandala Mafaabi yes nga ndooza secretary general ow'ekibiina. Kakati omukulu ono agambye bw'ati Dr. Besigye agambye nti Nandala Mafaabi kwegamba ayogera bulimba bwereere yandeetera ssente ekyo kituufu era yandeetera miliyoni zaali 3. Emiliyoni 3 ze yandeetera Nandala Mafaabi yantegeeza bino ebigambo. Yaŋŋamba nti no ssente zino zinterekere. Ssente zino saagala kubeera nazo mu kiseera kino. Mu kiseera kino bannoonyerezaako aba URA Uganda yes aba URA tetujja kugendamu ebyo biwanvu olw'ensonga nti nina amabanja URA gemmanja. Kakati sisobola kukwata ssente zino 3 n'embeera nazo. Naŋŋamba kwata ssente zino obeere nazo ku lw'ebbanja erimmanjibwa. Retired Colonel Kizza Besigye ayongeddeyo n'agamba Nandala Mafaabi ne Patrick Boy Amriat bateekeddwa okuvaayo bannyonnyole eggwanga kubanga ssente ze baamukwasa tebaamugamba nti za kalulu, tebaamugamba nti zivudde wano. Ye Besigye agamba nti ssente teyamanya gye zaava. Ssente zaava wa Nandala Mafaabi era bwe yali amunnyonnyola yamugamba nti oba Besigye abadaga nti yaŋŋamba ssente zange nze gyeko lwa URA okubanga ennoonyerezaako. Kyokka bano abakulu Patrick Boy Amriat ne Nandala Mafaabi bo balumiriza FDC like balumiriza Besigye
n'omukulu amanyiddwa nga Ssemujunganda, abakulu abalala abali mu FDC side zeno Katonga ku red card, bagamba bano baagala kuyuzaayuza mu kibiina. Wabula mu bingi byempulira sewulira sente ziwa Besigye nti oba Museveni yawa Besigye. Ebingi ebitambula bigamba bano babawa sente. Bo bazeewakana. Kyokka ate bano bo Nandala Mafaabi ne Patrick Boy Amriat bo balumiriza bano nti ekibiina bakitwala mu NUP. Gye ndowooza nti neesi issue. Bwe muba nga mulina ensonga eri wakati. Side ya Nandala Mafaabi ne Patrick Boy Amriat ndaba nga side yaabwe yetunuulidde kya FDC like ntino Dr. Besigye ne banne ekibiina bakitwala mu NUP. Gye sisuubira nti eyo issue eri nti sente zaava luddawa. Dr. Besigye olunaku olwaleero mu busungu mu bunyiivu kumpi n'amazigo muyitamu azze n'akiliyaringa air ne bannayuganda ku nsonga y'ensimbi egugulanya FDC ne Red Card Movement esangibwa Katonga Road. FDC etuula Najja na Nkumbi kyekitebe kyabwe. Ekitebe kya Red Card kituula Katonga Road kyekitwalibwa Besigye ne banna abalala. Ani mutuufu awonze naawe. Kubanga nkimanyi ne kino kyakoze olwaleero kigenda tuvugayo mu mawulire ga weeks nga 2. Kubanga I'm sure tugenda kuwulira emboozi ya Nandala Mafaabi ngazzeemu okwataakinga oba okubaako kyayogera because naye alina okwedifendinga. Kale noffe tubirinze weekuumire ku mukutu ojja kubanga buli kimu ekifuna. Njagala kukwebaza wenna gy'osinziira okubanga otugoberera. Webale nnyo webalire ddala muganda wange. Omukutu oli ku DPTV Uganda. And of course mbeera Sajjime abeera okubanga mbatuusako ebintu ebyenjawulo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutugoberera nokkirako. Atakuumira mpeera abankuumire. Mubeere bulungi mwera. Bannayuganda kanakaama kammwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwesa ekitiibwa kambanjuli abakaawo ka Derrick Investments bano nga bakafulu mukola amayinja aga designing ennyumba. Oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga aba designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa. Jjukira be bakaawo ka Derrick Investments.